Weewaawo abagala balungi kano nno ke kadde akalagaane bananga ka programu yaffe ŋŋanzi emanyiddwa nga taasa obulamu mukwano gwange nkwebaza okubanga kwoli gwe wenna ali eyo noyokyadda tawu n'ogamba esiyinza kusubwa programu eya taasa obulamu olutambula mu Uganda genda ku YouTube channel yaffe subscribinga teekamu olutambula mu Uganda butereevu ogenda kubanga otufuna bulungi nnyo nnyini ddala ate tusobola okubanga tuggusa bulungi nnyo ensonga zo naye nga mbebaza bamikwano mwenna berekereza ebyammwe ne musobola okubanga mutufuula number 1 TV show wano mu ggwanga lyattu Uganda mutufudde ekyenjawulo kyonna kyetuli naye nga mwenna bamikwana bafunye ebizibu ebitali bimu abamu bifunye mu business abalamu bifunye mu families zammwe abalamu fiiriddwa abangi abafunye ebizibu ebyenjawulo naye nga tunyolerwa bwamu nammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo kwessa nammwe abafunye ebirungi Katonda basobodde okubanga abafunisa ebirungi abamu mufunye promotions ez'enjawulo bamikwano twongera bwongezi kubanga tujagulizaamu nammwe ne tubeebaza mukwano gwange gwe afunye ebirungi fukamizi weebaze omutonzi olw'ebirungi ebyo byabakuwadde kubanga bangi abali mu kaaba bangi bali maziga naye nga olutambula mu Uganda mukwano gwange weziti ensonga muziraba nga wezitambula program taasa obulamu emanyiddwa taasa obulamu mukwano gwange tutambula ne tutambula wano na wali tutambula ffe bwe tubeera ffe gaali eyaffe tugiyisa wano tugiyisa wali gwe mubi namwe n'abalina ensonga ez'enjawulo leero nabagambye tugenda kyusaamuko mu nkuba katono ate tuddeko ku sayidi eri ey'omukwano oba ey'abafumbo tubadde nnyo ate mu mbeera z'ebizibu bandoze bakoze batya tugenda kubanga tukikyusaamuko olwaleero ate twafunyeyo bannaffe abalina ebizibu mu sayidi ey'omukwano n'olwaleero mukwano gwange sigenda kubanga njogera kuno nakuli amanya n'eddoboozi namwanje Irene omwanjuzi wo tugenda kuba tutambula mpolampola n'omwami omu bannanga omwami andaajanidde okumala akabanga omwami alina ebizibu ebyenjawulo oba alina bye yafuna mu mukwano gwe wakati we n'omukyala oba amuyite girlfriend ensonga nnyingi nnyo ze yandiiriddemu naye nga nasazeewo okubanga mubaleetera mwe bennyini mwewulireko tunaba tusobodde okubanga tumunoonyeza ne tumutuuzaawo ye kennyini ate ensonga ajja kubanga azanjula bulungi naye for now tugenda kubanga tumukubira akasimu ate atubuulire bannange yayawukana n'omukyala lwa nsonga ya ssimu bannanga amasimu gafuusa amasimu mu kwawukanya abafumbo oba abaagalana so n'olw'ensonga eyo programu eno gyenaggwera oba emboozi yaffe gyenaggwera tujja kubanga tufunye ate ekyokuddamu naye nga gwe wenna aleeyo nga wali otaaze emboozi yo kubanga ezannya wano mu lutambula mu Uganda programu emanyiddwa nga taasa obulamu funa bufunyi kapeeni n'akapapula owandiike enamba eri 0701 36 32 mukwano gwange nkubirako ate twongera okubanga tuwayawayamuko ensonga tuzikuba abantu ku mmeeza osanga gye binaggwera mukwano gwange ojja kubanga ofunye ate obuyambi obw'enjawulo naye nga tugenda kubanga tunoonya ku mukwano gwaffe omukulu amanyiddwa nga Shafiki atubuulira ate ensonga ze nga bwe zaatambula mukwano gwange alina ebizibu ebyenjawulo mukwano byo mu mukwano gwe tebibadde byangu tugenda kubanga tumunoonyako ate atubuulire emboozi ye nga bweri naye bwe tunaba tusobodde omufuna ate ntumutuuza mu kamera tujja kuba tumubaleetera bulungi musobole okubanga mumulabako ate mumwewulirireko mwe bennyini Hello. Wanji? Gyebaleko ssebo. Kale n'ogyoleko nnyo. Kale ssebo. Embeera eri etya mukwano obulamu butambula butya? Obulamu bwandiwadde bulungi naye waliwo ensonga tuyagala bulungi. Kati mukwano gwange ndowooza nze otegedde bulungi nze mukyala Irene okuva wano mu programu emanyiddwa nga taasa obulamu olutambula mu Uganda watwesigisa n'ensonga zo era wankubirako ne tuwayawayamuko ku nsonga ezitali zimu naye ngera bwe waŋŋamba nti weetaaga okubanga ofuna okuyambibwa okw'enjawulo ne tusalawo okubanga tetukulyaza amanya ate ensonga tuzibaleetera abalabi abalungi ku mmeeza n'omulamu atugubawe basobole okubanga abateesaako naffe batuwe okuwabula oba okw'enjawulo oba oli awo naye nze mama ntwala omukisa guno okwebaza kuba nali mmanyi togenda kunfaako ku bizibu byange byenakugamba nga bwe nakugamba mukwano ffe tetulyaza amanya ng'ogezaako okutuusa obuvunaanyizibwa amiina nnyo taata era nkikwebaliza munne bannayuganda abakulaba webale kulwana ku bantu munnaye webale omulimu okola gw'amaanyi saba Katonda akuddizeewo amiina nnyo mukwano gwange amanya n'eddoboozi amanya n'eddoboozi kiza Shafiki essebo
nga mpangala mu bitundu by'e Nabbingo. Ssebo omukwano watwesigisa n'ensonga zo era n'olwaleero oli live mu programu yaffe emanyiddwa nga Taasa Obulamu, ensi yonna ekuwulira era nsaba tusheyaringeko ebizibu ebyo ebyenjawulo ebyatuukawo mu bulamu obwo ate osanga gye tunaggwera ojja kubako omuntu omu oba gw'oyambye eriyo alowooza nno n'okwetta. Nange ntwala omukisa guno okwebaza bonna ate abatwala obudde wano babeera nga bakola ki neebaza omukisa webala okunnyamba puroguramu nga bw'oŋŋambye kati nesige kampitayite mu bwangu nyogere ebizibu byange byali bya laavu. Ssebo ebizibu bya laavu bitya mukwano? Anti nagwako omukwano n'omuwala gwe nasisinkana ndi musajja yasomako. Ssebo nensomerako e Makerere kati omwaka twesinkana naye Makerere ekyambogo. Ssebo omwana ne tweyagala. Ssebo ate nali nkyamwagala nnyo naye wava obuzibu. Sooka nga tetunatuuka ku buzibu. Sooka otubulire ka momenti ako ng'omuntu mwakamiitinga. Kubanga olumu ebikuba omuntu biba bingi oyinza nasinziirira ku kino omuwala yali akola bwati ne bwati awo twagala okumanya te tumanye emboozi nga bw'eneetambula. Kale amazima agali natuuka kwetwatuuka ku ssomero nga bwemanya ebyessomero. Ssebo omuwala yali nalina waka gwe nali siina. Nemusabako munange nga kati netutandikirawo n'afuuka mukwano gwange. Kwegamba mu bufunze mwali mukola koosi y'emu? Koosi yali y'emu. Ssebo kati n'afuuka mukwano gwange bw'atyo mpola mpola. Mushe yalinga kawaaka. Just kalali sikalina olwo olunaku nemugamba nampaako kale ng'omuntu nga tomumanyi netutandikirawo nambuuza amanya gange nemubuuza naye nampa gage netutandikirawo. Kati bwe mwamala kutandikira kuwadde waaka mwemanyizza ne mutandika ofuuka ab'omukwano. Fuuka b'omukwano naye kale omuwala ate yali anjagala nnyo ekyasinga okumalamu amaanyi. Oba yali yakugwa dda? Omuwala ayinza okuba nga yali yakugwa dda. Omanyi ffe abakyala tekyatutonderwa okubeera nti osobola okuwegambira omwami ayinza okuba nga ye yali yakulaba dda kati nga gwe wakuba jjinja mu kisaka bw'oti. Nange kale amazima agali ensobi yali kunze oba yayinza obba yali kunze naye taata wange nga tetunnatuuka eyo natwagala tumanye ka momenti ako omulabye omulungi sooka omusigire ekifaananyi ka momenti ako kozi sisuubira nti eriyo omukwano oba relationship esobola okubeerawo ne mutandikira mu bizibu. Amazima twakale twayagalako awo mpaka ebbanga eriweza lyalinga lya mwaka nga gumu. Mwaka nga gumu. Embeera yali etya mu mwaka ogwo omulamba? Mwaka mulamba embeera yali nnungi. Naye twafunamu bitakwatagana mu mbeera y'amasimu. Kaakati mbwe mweyagala nga mu mwaka ogwo omulamba wali wakatandika omugamba nti nkwagala wamugamba wamukwana bukwanyira omugamba nti nkwagala oba tewakimwatulirako mwatandikira mu mwaka mmwe ne mujja nga muzimba omukwano gwammwe bwe mutyo mpola mpola? Batandikira mu waka mpola mpola kati omanyi omuntu asoosoka n'afuka mukwano gwo segera nze nenkya n'omubuuza gy'abeera n'akulagira n'omugamba segera weebityo. Kale ne tutandikirawo mpola mpola. Lumu yalina mwaka obuzibuzibu nga zitalina kasente nga bamwagalako akasente nemuwa. Tutandikirawo mpola mpola naye nanyamba we mba nga siinaamu nga bambi nga asobola okukubira bazadde we ne bamuwa ku sente naye nga nteekamu ku sente bambi. Tegeeze waabwe baaliko bulungiko. Baaliko bulungiko naye nga bambi lwakuba nti bali bagaga nnyo naye lwakuba nti yali anjagala. Kwegamba ensonga zammwe zagendanga zikula mpola mpola. Kati netutandika bwetyo ne tubeeraawo ne tweyagala ebyaddala nga obuzibu bwonna. Olwo mu kweyagala kuno omwaka guno gw'otugambye omulamba nga buli omu abeera wuwe mwali musula mu hostels? Nasooka kusula mu gundi then after natandika nze netandika nempangisa ennyumba nga nnesuza. Ntandika okubeera nga nkola ki? Ng'obeerabyo ajjanga n'akukyalira. Hello?
Weewaawo mukwano gwaffe oyo ndowooza afunyemu obuzibu ne ka network naye nga tugenda kuba nga tuddamu butaate tumunoonyeeko tumukutuuseeko obulungi nnyo ddala asobola okuba nga atulambululira ensonga zonna kubanga amaze akabanga ng'atulaajanira era ng'atubuulira buzibu ki tugenda kuba nga tuddamu butaate tumunoonyeeko atubuulire ensonga zonna munnange omanyi ka network kagenda ne kacyankalanamukko naye Wanji mama. Kakati taata mukwano oba ka network ke kabuze obadde oli bize muko? Ndosa ka network obudde nange ndi wano nebuuza ki ekituuseewo. Twali tukyagendera ddala mu maaso. Kati mukwano obadde okyatubulira ku lugendo lw'omukwano olwo ofunye kyana kiwala ku Campass okwo. Era kyali kirungi nnyo nga nange nkyagala. Ekiwala kyali kirungi nnyo kyakuba nnyo. Yani katuwenya amazima gali ensonga naziwaki naze nenkubulira programu naye osobola okunyambako. Kati obadde okyatubuulira wali wetu akanetwork akabulidde ng'otugamba nti watuuka n'ova mu hostel n'ofuna ate akayumba akako gy'opangisa ng'omuwala ajja ne akulabako n'agenda. Ate ze natuuka okubaliza nenfuna omulimo nembeera nga bwenga obumanyi olwo ng'era mukyaliyo mukyasoma. Naye ng'oli asula eri naye nga nze nyinawe mpangisa nasulanga sadirayo wandege yaawo naye omuwala nisigira nti oba agenda kunzaalira naye yagaana. Yali ayagala kukola ki? Nali mmanyi nti oba agenda kunzaalirayo omwana naye nga teyakikola. Kati kankusalemu ekirimi katono nnyo. Mu mwaka ogwo omulamba gwe mwamala watwalako obuvunaanyizibwa n'ogamba nti kakati mukwano omanyi kati akabanga ke tubaddewo kagenderedde oba katugendeko mu bakadde oba wasenga wabula gwe wali oyagala bwagazi kuzaalira. Twandibadde tusobola okugendayo naye ate wali obuzibu. Bazadde baali bakambwe. Abazadde b'omuwala baali bakambwe ate bano abasajja bomanyi abali mu buyinza. Kwega famire yali famire nga y'amaanyi. Famire enzibu nnyo ate omwana akyasoma. Atina wenkola ki naye omwana nange nali mwagala. Kati n'otuuka ng'oyagala kuzalireyo ku mwana. Nansagala nzalireyo ku mwana. Naye nansuubiza nti agenda munzaalira. N'ekyo nnaku oba nkutwaleko mu maaso oba mba nkubuuze nnyo. Tugende mpolampola omulayi omulungi njagala afune ekifaananyi ky'okuva ku ntandikwa lwe mwatandika mugudde mu mukwano ebibeerawo wakati awo okutuuka okutabuka ate nga bwe wakinnyonnyoddemuko. Okutabuka wekyava mbadde nsaba omulabi omulungi omusigire ekifaananyi embeera eyo bwe mwa relationship yammwe yali etambula etya nga tetunaba kuyomba nga temunatuuka wali mu kucyankana kubanga moments nnyingi nnyo ezibeerawo nga nnungi okwesiima kubawo n'okweyagala moments ezo omulabi obulungi njagala omusigire ekifaananyi ate alabe embeera nga bwe yali. Amazima agali omukyala twali tweyagala bulungi naye nga nange namusuubiza nga bwe tunaba tumaliriza okusoma emukwano tujagendako ewaabwe waka kubanga nali njagala nakikola nnengefu naŋŋamba tekisoboka mugamba leka nkuwase kafena tubadde ba student banagenda otusiba kafena tubadde baana basomero naŋŋamba muzeeyi wange mukambwe nnyo era ayinza okusiba tesaagala yingirire obulamu bwe okubanga nkyakwagala mukwano kale bambiki eddala ebyaddala yali akwagala yali anjagala naye yatuuka akaseera amazima agali nga ku ssomero alabika ate afunyeyo omulala nsinga nekyo so akyerabira kati zino omukwano gwaffe gwajja gufa bwe buti mpolampola bintu by'amasimusimu bwe bityo oba yakusaba nga akasente ng'alaba tokyakawaayo tekaali kasente naye nsuubira nti weyatandika yafunako waliwo omukale yali ku Facebook nange nendabwe gaayi nga mpostinga nnyo ne mugamba gaayo n'omuyita otya naŋŋamba gaayi buno wakojjaawe biki sikera netandika okuba ng'ayomba bw'abazza nga maze mbeera ku masimu kyokka sibeera na ku masimu nga naye wabazze
tukakaseera nga tufuna olusanga otusoba nga tuli mu nnyumba naye nga buli omu ali ku ssimu nga oli omubuuza gandi kuwaaka naye nga just ali ku WhatsApp alina bakyatinga nabo alina baali kikono alina kitegeera kale embeera nenze nasigala mwagala embeera erandika okukyuka mpola mpola kati one day njagala nkubulyeko kino bamba ngenze nnyo mu maaso simanyi naye kubanga kinduma nnyo mmanyi obulumi olina bw'amaanyi naye twagala moments ezo ezasookawo before okuyomba kwabadde otubulidde ng'otugambye nti mwabeeranga ku masimu tayimu yatuuka buli omu ng'ali ku ssimu ye buli omu anyiga bibye temwajjamuko oluyomba awo lw'amaanyi tetwayomba twatandika okuba nga twetunulira obubi nga buli omu asiriikirira munne nga buli omu abeera bibye bwe bityo nga bwe tuba te ku makya nga tugenda nga teri nkwatagana nnungi okuba nga batukwatagana olwawo wona bigenda otuukawo mwali mubeera mwenna obeera still yali ajja buzzi n'amala n'agenda nga maze okupangisa nga nfunye n'akalimu nga nkola nga bwensoma nga yajja mubeera mwenna wamu waka naye teyajjanga buzi kubanga neeri alina obba nga asulayo awo nkufuna bulungi kati we byatandika bwe bityo kyanajja nasandika kubba nga neefuulira nga takyanyumya bulungi ndowooza yali amaze okuba waliwo kagaayi ke yali afunye kusomera ate akalala ne bakaŋŋambako kagaayi kali awo nga nensirika namala osirika kyeni neŋŋamba munansiina kyakola katonda yamanyi omukyala gwe yampa oba ye mutuufu oba gwe nali nyina okuwasa nembeerawo awo nesirika kagamba mu bufunze gwe wali owulira ng'otuusiza tayimu ey'okuwasa ey'okubeera n'omuntu nali sinaakwagala kuwasa naye nali mwagala nnyo nga mpulira gwe njani okuwasa mu bulamu bwange kitegeera mukwano n'ekyennaku oluvannyuma byonna nga biwedde ensebo amaliriza ate nga twawukanye olwo nga ki ekiviirako okwawukana kwammwe ekyaviirako okwawukana waffe yali ssimu ng'ate naye awo yatakyanjagala naye omanyi omuntu asobola okuba nga takyakwagala naye nga talina engeri asobola okukunyolamu takyakwagala jasi n'akulinda wokoleramu akantu we kati afune wakufuuyira kati nakola kati one day nali ngenze nagenda ku ssomero essebo nemaana envaayo essebo nali nfudde nengendako ku mulimu nali nkolanga kutandika n'essaawa 8 essebo ate ze nengenda ku mulimu nakoma essaawa zaali nga 3 za kiro nemusanga naye yavutidde ku ssomero nga gyali nemusanga nona ku ssimu ng'ali ku WhatsApp nentuula essebo naye naagatuula kawamanyi nga ngenzeeko okunaaba nafuna ku tawulo nga tanfuddeko nakunfaako wati kyobampa ekintu kimu ng'embeera zakyuka ku za bulijjo nga nze buli kimu nzakyerwanako essebo kati nze esimange nali ngireseeko awo mu ntebe kati waliwo omuwala kawamanyi naffe munaaye we tutambulira tosobola kulaba kitangala kimu kyokka ate bibeerayo bingi naye wali weeyeyezaamu nende naseyiza nafuna muwala kale nanyingiramu nasaba ku nnamba manye ebikolimo biba bingi ange nenjimusuulamu nemugala naye tonkubira kiro kati kankusanemuko ekirimi katono nnyo gwe okufuna ennamba y'omuwala oyo wali omaze kulaba nti embeera yoona yatandise okukyuka oba okuva emabega yonna yonna gwe walinayo akantuko nali sirina kantu konna kubanga oyo mwana ali mwagala biri ebyalagibwa ene we bali bamuyita na Grace nga buli wembeerawo mbeera ndowooza Grace essebo naye nga amazima agali omwana watu yanfuwedde kati mbadde nkyakunyumizaawo bwe bankubira essimu essebo nange natya nnyo okubanga oli omwana mukato nkubira kiro kati nenkoma ngaomanyi bano abaana baserekwini balemerako muddamu n'alemerako n'agikuba omukazi naŋŋamba lwaki tokwata ssimu eyo nemugala naawe bano bakumulimu bansumbuwa naawe obimanyi naawe kati kankubuuzemu akabuuzo mukulu Shafiki katono nnyo kati kano ka side chick nze kankayite ka side chick kano ka side chick wali wakagamba nti n'okanjuliriza ensonga nti ninayo omukyala ninayo omuntu wange oba gumanya abamumanyi obuli okulimba ne mutagamba bu side chick obwo
nga nawo kasikole kagondi kano kademu kaali kamaanyi naye nga lunaku nali nakafuna nekampa ku namba ate kyobusubi namba size nakawa enamba eyange ntagaa nga etungubirako kiro kati kotoka wansonga lwaki tekakubira kiro era yensonga ndooza lwaki kalemerako nnyo okkuba nakagamba yina bembeera nabo kale kyagamba nti yina omukyala nagamba yina bembeera nabo tonkubira kiro kati kademu nekakuba ate nekalemezaawo kati omukyala kwakugamba kwata essimu eyo nga nogikwata kyala nanyiga naye ze sakitwalanga kikulu kubanga naye baali bamaze dde okumpa messages ze buli kimu byali kati kumakya omukyala naŋŋamba yankyaye takyanjagala ndi musajja mwenzi mbeera mu bakazi nemulimba nti ngenzeeko mulimu okukola kakyokka mbirimbo naŋŋamba mbuno oba mbeera mu bakazi omukyala nemugamba naye uno omuntu yampadde enamba yadde waku mulimu kyanalemerako malina omuntu nga naye takwagala asobola okugirawo omukyala netwawukanirawo mpola mpola naŋŋamba agenda kuddamu kwogerako nange emabega w'omwezi gumu nga guwedde nelinda omwezi neguggwa kyaŋŋamba nagenda okugira bwe nti nga ntadde mu blacklist essimu wagikubangako ng'olaba eri mu blacklist nga nera inakyusizza olwo nga tewagendako eri ewuwe gye yalinga abeera tiwe naye sagendayo kubanga jjukira yasulanga eri anti ogambe bwe yali alina waasula eri ng'enewuwe ajjayo buzzi anti yajjangayo buzzi okay kati nanyi nsobola mufuna ku ssimu nemugamba naye bibaawo ebyasanyuwa naŋŋamba takyanjagala then mabega wa wiiki ng'emu tekyatwala na wiiki ng'emu ate namusanga negaayi yali mukwano gwange nga batambula butambuzi ku compound nga kutambula nno era kati n'essaawa zino bakyeyagalayo ne mukwano gwange yennyini mukwano gwo kwegamba yali akuyitamu mukwano gwange nange oba yeyampitamu bayogera bingi simanyi oba omukazi yagala okunnumya saategeera nembaleka kati bwoti obulamu bwange butambula simanyi awo osobola okunyambako kimaama gompa magezi ki ng'owulira omukyala okyamwetaaga omukyala nkyamwetaaga watrayingako okwogerako oba either na mukwano gwe oba nkozimanyi nti nno okusomera okwo oba ku Campass mwabba yabeeranga n'emikwano era ng'abamu ku bo kakasa bayinza okuba nga baali bamanyi enkolagana yammwe baaliwo naye nga batono nnyo kubanga before kusaba abantu babeereko amagezi ag'enjawulo ge bakuwa olina okuba nti at least kyemmanyi nti wayogerako naye watrayingako weizi zonna okulaba nti nno yogerako naye oba si kyo n'otuuza oyo mukwano gwo gw'ogambye eyakuyitamu n'omubuuza lwaki kiri kityo amazima agali nti abantu bangi baaliwo kale mikwano gyange baali bakimanyi tebatweyagala sako n'abawala bala byateranga okubira ku ssimu obanga teriiko muliro byateranga essimu zateranga okukozesa nga nkubirako naye bwe nabatuukirira bonna baŋŋamba takyagala kundaba naye ate ono gayi gweŋŋamba okulaba munnaye omuntu oyo mpozi omukuba bukubi ebikonde bawo obusungu nyina bungi ati gwe obadde oyagala tukuyambe mukwano omukyala wo owulira okyamwetaaga owulira okyamwagala mukyala wange nkyamwetaaga kale mukwano nkakasa nti ensonga zonna nga bwe wasazeewo otwesige bulungi ffe ab'olutambula mu Uganda programu emanyiddwa nga taasa obulamu nkakasa nti wasazeewo otwesigise ensonga yo tugenda kubanga tukuyamba bulungi nnyo nnyini ddala ate osobola okuba nga ojjamu ekituufu ofune ki ekyokuzzaako naye nga weebale nnyo weebale ddala olwakadde kaako k'otuwadde tugenda kuba nga tukutegeeza bulungi oba naawe ogenda kubeerako nga owulira bulungi nnyo ate ensonga nga bwe zinaatambula bwe tunaamalira programu eno ojja kuba nga oggyemu ekyokuyiga ate n'ekyokusalawo kanyanza maama kambereko toyanza nnyo toyanzeege n'ensonga ezo mukwano
ensonga za mukulu Shafiiki bannange muziwulidde ddala bulungi nnyo nnyini ddala bannange bino byo byewuunyisiza ddala ensonga si nnyangu naye nga busayidi chiki bannange mugenda ne muyingirira ensonga za bannammwe nate ne mubaleetera obuzibu so basayidi chiki bannange omuntu aba agamye nina omuntu wange oba nina omuntu gembeera naye banaye mwefuge mutuuleko ewammwe musirike mubeereko eyo bannange bw'oba omisana lwonna budde bubaawo lwaki batakuba ssimu misana ate n'ogikuba ekiro aye nammwe abaami bannange mubanga mutulimba abamu bamanyi otulimba nti sirina zisobola okunkubira essimu wona w'oyagalidde ate n'ogikuba n'agifula bize kale n'olwekyo toyinza kumanya kituufu kiki ekiriwa naye nga tubeere bubeezi beegendeza ensonga z'obukwalo tezitera kuba nnyangu olunaku leero ntera beera mu sayidi eri naye ate eya leero yo ate tukyusizaamuko ku nkuba nga bwe nabagambye kale mubeereko nnyo ku lutambula mu Uganda puroguramu emanyiddwa nga taasa obulamu tugenda kuba nga tuba tusaka ensonga zonna ate tulaba amagezi ge tuwa mukwano gwaffe ono kubanga bannanga omukyala we akyamwetaaga embeera si nnungi talya tanywa teyeebaka alowooza mukyala n'omukyala naye yakomba kwerima agamba nti ye ensonga yaziggalawo bannanga ate n'emikwano gyaffe bwe mba nkulaza girlfriend wange oba boyfriend wange saba nsonga lwaki oba ompitamu akanaana nze nkayita kanaana n'omukwano wange munne waba akulaza akantu ke bannange tufuba okulaba nga twewala bakazi babakwano baffe oba babba ba mikwano gyaffe mukwano gwange tugenda kuba nga tuyamba mukulu Shafiiki ate basobola okuba nga badde yes weewaawo tugenda kuba nga tugendera ddala butereevu mu masimba naye kandabe abali ku ssimu ate batubuulira ensonga zonna magezi ge basobola okuba hello kale taata naye bere kubeerako ng'olaba bannange nkweyanza bweyanza mukwano gwange kubanga oyonoona kaddatako mukwano n'otatya n'obeera ku lutambula mu Uganda no subscribinga no likinga ate no commentinga naye ensonga zonna eza mukulu Shafiiki oziwulidde bulungi esebo naye nze kyembadde ngamba oyo muvubuka kyandibadde akola esebo abakazi bangi naye nno bangi naye abangi bafumbye olowooza indako mama nkubuulire olaba ennaku zino tuli babbeeyi abasajja tuli babbeeyi tulikyekuya abakazi naye magezi gemuwanze okajja si byakwetega bwetezi alemerako naawe talemezaamu mu bufunze ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba tetuganye naye ennaku zino lavu yakyukamu oli bw'aba akukyaye ddamu ofuna ekyana ekirala nawe omulageko nti nze ngaekisinza okunnuma mukwano gwe ako kalumanyaako mukwano gwa teyamuyitamu mwana ate ebintu ebiruma ayinza n'okuba nga alina bingi bye yamwogerera nze kikuba nakikuba nno nzisiddamu ebyo naye nga mukwano gwaffe oyo musalidde magezi omugambye akite abamanyi alinamu ku busente esebo mukazi amuleke oba yali ayagala omukazi nga amwagalako ssente omusigali nga amwagala wamanyi nti yali nga talina kyamuwa omukazi jasiraawo kakati taata wange kati bano abakyala abamanyire okutunatuna mu simu z'abaami obawa amagezi nti kubanga kiyinza okuba ndabye wali eri nti yagamba essimu aba agitadde abagenze kunaba ate akakiki kakuba ate we kansoke njogenda okuba n'abakyala bonna abatuuliriza abakyala balekerawo tumanyire okujja mu masimu gaffe olaba neyange nagiteeka mu password ya kigere wabako wamu nesimanyi wamu abaaki kyokka namwe muli bayaayi tebali kutebako ekigere yange ya kigere okitegeera fingerprint ya kigere kuba abakyala mutumalako emirembe anti lumu oliba weebase nno n'akitemako gali wange amagezi gemuwa esebo yasiyebereremu omukazi amuleke bakazi bangi tadda mu byakwelumya muntu akole sente ze ajja funa ebyanawa ate ono e Kampala waba ali mu Kampala ate mpulidde aŋŋambye ali mu bitundu by'e Kampala we nabbingo awali ebikazi ebyebbeeyi kati lwaki ataddamu oyo munnange omutima guyinza okuba nga gwe gwasiima nga yamuloga era waba yamuloga agende wa mama fiira yeyambe tojja kusasuza ez'akalango abawa naye amazima agali esebo abakyala nedda maama mutumalako emirembe mwagala kulaba mu simu zaffe mutemwagala tulabe muzammwe okitegeera nze mukyala nga yandeetako akajanja namugamba mwana nze oba wano ndeete enki omulala eggaali ngale weewaawo toyanziza nnyo amagezi ago n'ebirowoozo by'omukwano webalina kubeera nga obeerako nnyo ku lutambula mu Uganda ate no subscribinga no likinga ate no commentinga weeyongere n'omutima ogw'omukwano gwe toyanzege
kale maama katufuna ate omukubi omulala abeeko ate ensonga zaatugamba. Hello. Bali tuweereza nnyabo. Kale mukwano ono mukyala ani? Ono mukyala Salima. Mukyala Salima asinzidde wa? Nsinzidde Nsangi. Nnyabo ensonga zonna oziwulidde mukwano eza mwami Shafiki? Ensonga nziwulidde bulungi nnyabo. Omukwano guluma. Omukwano guguluma naye nga nze amagezi gempa mwami Shafiki. Ennyabo. Omukyala waba mwagala mulwanirire. Amulwanirire. Wanze bwe mba ndaba ebbanga lye bamaze. Nsonga butono nnyo obwabawula basobola okutuula wansi ne babusootinga. Anti omukyala yalaga takyetaaga. Nedda basobola okubusootinga kuba sikiwa nti omukyala omuntu bamaze naye ebbanga lino eddene lyonna. Basobola okumulekawo omuntu ono yazze n'amusigula bali basiguze ebeera nga mpeewo nti eyitawo n'egenda. Bajja mulekawo akomerere ng'akoze ekiwono waba amulemeddeko ng'akomyewo omusajja we. Kati ate mukwano gwe yamutwalako omukyala yakoze atya? Mukwano gwange nafuna omuntu we nga taliiko nkaayana. Nzike magezi gemuwa kubanga nze bwe ndaba omukyala oyo. Ennyabo. Ngenza okulaba mukyala ayinza okubeera mufumbi. Kino gyagenda n'ataagalira mu kale obukyala bwe yafuna busayidi gundi. Obulaba nti bo buntu si bantu naye ate ndaba ono omukyala omanyi abakyala bangi. Abafumbi babeera batono. Abafumbi babeera batono ate ng'ono omukyala mulabyemu nti alimu asobola okubeera ng'afumba nga batudde wansi ne basootinga ensonga zaabwe. Ennyabo. Kati nze ensonga gye ndaba nti alwanirire munno we bajja kukomawo bakwatagane kuba sigamba nti mufuna obutakkaanya ne mwawukanamu mulina kwawukanya ddala musobola okuddamu ne mukwatagana ne muddamu ne mutambuza ekintu kyammwe. Obusongasonga obwo obutono tebubaawula. Butono nnyo tebusobola baawula ku bbanga lye bamaze nga baagalana. Ennyabo. Ate nga ndaba omukono gwabwe nti gwe gugwa ddala. Ennyabo. So ge amagezi gemuwa nti addeyo anoonye munno ye batule wansi bakaanye bajja kuddamu bakwatagane. Naye takitabutibwa atya ogambe nti ate agenze kuwana ne mukwano gwe. Kubanga n'okufuna relationship empya ate nawe yakuddamu kusitadinga buto. Kuddamu bupya bula atule ne munne bwe bakitandika edda. Ge amagezi gemuwa. Ogambye mpazi gwe mukyala ani? Salima Ensangi. Mukyala Salima toyanzege mukwano okubeera ng'otubeerako olutambula mu Uganda no subscribinga ate no likinga mukwano. Toyanziza ebirowoozo byo ebirungi. Kale nnyabo namwe mwebale kutuweereza. Amiina nnyo. Iye. Ensonga za mukulu Shafiki muzifunye bulungi nnyo nyini ddala nkakasa omukulu Shafiki kwali nnyo era abadde awuliriza bulungi nnyo ensonga zonna amagezi ago ge bakuwadde bangi mutuwadde amagezi ag'enjawulo naye nga nkakasa betunaagatambulirako gajja kubanga gatukolera kale kwe gagusalawo kuli mu ngalo za mukulu Shafiki okumanya ate kiki alina okola nange ngenda kuba mbasuulayo akalowoozo katono nnyo nnyini ddala banaye mukulu Shafiki nze nange ngamba lwanirira ekikyo kirimala ne kiribeera ekyo lwanirira topowa to giving up easily bwotyo beera ku munno mutuule wansi mukanye mwogerezeganye mujja kubanga mujjamu ate ekyenjawulo naye nga tukwebaza mukwano gwaffe omukulu Shafiki okubanga watwesigisa ensonga yo ne tugiggusa bulungi nnyo nnyini ddala era nkakasa tubadde balyaza amaanyi gy'oli ensonga tuzikubye abantu ku mmeeza ne tufunamu ate ebirowoozo ebyenjawulo ebingi mmanyi nti bijja kukolera naye nga nammwe bannanga abaami abali eyo naddala mikwano gyaffe banaye mwebeereremu ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba mwebeereremu muno waba kulaze nakwanjulira akantu ke nti ono muntu wange sira nsonga lwaki ate oba oyita eri ebbalibbali osobola okuba nga omulivvula kale ne yatwala omukyala wa munnaffe oyo naawe wakola kibi tekyali kirungi n'akamu n'akittondo tuula gy'otudde owefumitizemu okubemu ebirowoozo olabe nti ddala mazima kiwakola tekyali kirungi ate n'abakyala bannanga abakyala kana akalowoozo kammwe bannanga abakyala mulekerawo okwemakulira mu masimu mmanyi nti n'omuntu obeerawo ng'omwagala naye esimu yewe beevuze bayiye tebayiyo sira nsonga lwaki oba olemerako oli waba tayagala kukwata muntu lwaki omulemerako nti agikwate kale nno olabye obusonga obutono ennyo bwe bwayawukanya abaagalana bano naye nga nkakasa inshallah tugenda kubanga tubakwasaganya bulungi nnyo bajja kuddawo bulungi bakwatagane naye nga puroguramu yaffe bwete weegenze bwete weetambudde
genda ku YouTube channel yaffe you subscribe olutambula mu Uganda ogenda kubanga otufunira ddala butereevu nnyo program emanyiddwa nga taasa obulamu n'abagamba tuliwo kubeera nga tugattaganya abo ababeera baawukanye bannange leero twakyusiza muko bunkuba si yeri ate yokubeera nga tulina kuwaza buli kadde tutambula wano tutambula wali mukwano ndoozi ensonga zonna obaddeko bulunnyonyi ddala ozifunye bulungi nga bwe zitambudde sigenda kubaga nsukako wano olw'embeera yakadde nsigadde nze omwanjuzi wonna mwanje Irene program nyingi nnyo zikyatambula tugenda kubanga tubongera ate embeera endala mubeere bulungi mweraba